Brigadier General Stephen Kigundu yasembye okulabika mu lujjudde sabbiiti ewedde ku mukolo General Wilson Mbadi bwe yali awaayo obuyinza eri omuduumizi w'amagye omujja General Muhoozi Rugaba. Akawungeezi k'eggulo amagye ga UPDF gaguddemu ekyekango amawulire g'okufa kwe bwe gatandise okusaasaana. Omwogezi wa UPDF Brigadier General Felix Kulaije agambye nti bye bakafunawo biraga nti omugenzi yafiiridde mu kinaabiro nga kiva ku masannyalaze agaamukubye. General Kigundu kigambibwa nti yabadde anaaba akawungeezi kajjo n'akubwa amasannyalaze. Kati bwe mumazza mukimanyi nti amasannyalaze bwe gakuba okuwona kiba kizibu. Ffe nga UPDF twegatta ku family ya General Kigundu wamu ne Air Force community okunyula n'okungubaga okufa kw'omusajja ono. Wammwe mu kyalo gye wakulira mwalina akatooyi k'abaana abato kaakano weewakanamu ki? Oyagala tugamba nti gwe wazaalibwa mu kibuga nga Kalooli? Nze gye nakulira e Butambala ku Nkuzi twabanga n'obutooyi bw'abaana abato. Abaana abato tetwagendanga mu ttooyi z'abantu bakulu, naddala ffe abakyali abato abatannayawula bulungi era abatannatuuka kuswala. Olw'okubanga twali baana bato nga tetunnayawula bulungi era nga tetunnatuuka kuswala, obutooyi bwaffe abaana abato tebwazimbibwangako kayumba. Bwalekebwanga awo kyangala kasita bamala okuteekako by'olinnyako ng'okolera kuli emikolo si nsonga. Oba aliwo akusanze n'akwerolera, oba aliwo akusanze n'akutunuulira, gw'ate omwana omuto atannayawula bulungi, omwana omuto atannatuuka kuswala, akayumba baabeeranga bakuteerako kaaki. Olw'okuba nti baabeeranga tebataddeeko kayumba, ng'ate abaana abato naffe mu kukola emikolo twekansa, bwe wayitanga okumpi n'akatooyi ako nga kasobola okukukuba alufu, bwe wayitanga okumpi n'akatooyi ako nga kasobola okukukuba ekivundu. Kaakati ne bano abaweerereza mu bitongole bya gavumenti naddala ebyokwerinda naddala aboogezi baabyo, Fred Enanga, Kulaije n'aboogezi b'ebitongole ebirala, mukimanyi nti Museveni yabafuula katooyi kammwe mwatoowolokokera mwe ne musigaza ekivundu, ye n'agenda nga ali fresh mwe ne musigala nga muwunyirira ekitundu. Yes, Fred Enanga, Felix Kulaije, oyagala toyagala mulinga akatooyi k'abaana abato. Museveni mwajja n'atoowolokokera ng'ate tekabikiddwako bulungi, tekazimbiddwa kutandaalizibwa, ne muwunyirira ekitundu kyonna. Ekibuuzo kiri kimu, mwe muliko maddi okubeera akatooyi Museveni mwatoowolokokera? Mwe muliko maddi okubeera akatooyi bano abasajja mwe batoowolokokera? Mwe ne musigaza ekivundu, ye n'agenda ng'atoowolokose ng'ali fresh. Bano abasajja bwe baba baagala nnyo, bwe baba baagaliza nnyo, ng'era ne babawadde okwogera bibeera bituufu nnyo, lwaki tebabiwa ab'eŋŋanda zaabwe ne babyogera? Lwaki mu regionizi zaabwe mu Banyarwanda bannaabwe kizibu nnyo okusanga ng'evuddeyo omwogezi? Yemmwe bwe boogeza ebitakwatagana, yemmwe bwe boogeza ebyekisiru, yemmwe bwe boogeza ebitajjansa, bo ne bagenda nga batoowolokose, mwe ne musigaza ekivundu nga muwunyirira ekyalo. Okuzzaako emabega katono nga nsinziira ku kino Kulaije kyayogedde, mbu omusajja yabadde mu kiyigo ng'anaaba, amasannyalaze ne gamukubira mu kiyigo kye, era kye kyatutte obulamu bwe simanyi oyo Major Stephen Kigundu. Anzijukiza Andrew Felix Kaweesa omugenzi, lwe baakuba Major Kigundu amasasi, yajja n'afuuka omuzindaalo ogufutyanka enfa ya munne. Aba ADF bakubye Kigundu amasasi because ekyo Museveni kyamutumye okwogera. Waayita mmeka nno n'emyezi 6 gyawera yadde kuba oli bagamukuba gwa 11, Kaweesi bagamukuba gwa 3 nga Kaweesa olwe lutuuse nga naye bagamusensebudde. Then ate Museveni n'afuna omulala afuuka omuzindaalo okufutyanka enfa ya Kaweesi. Kaweesi yafutyanka enfa ya Kigundu. Mukozesebwe ng'emizindaalo okufutyanka enfa z'Abaganda bammwe, okubusaabuza enfa z'Abaganda bammwe, naye mukimanye nti wano wookolera ng'omuzindaalo okufutyanka enfa ya munno, baateekateekayo dda omulala agenda okukola ng'omuzindaalo okufutyanka enfa yo naawe.
ekirungi kawesi kyakulabirako kirungi aba ADF bakubye tuteberezebwa okubanga aba ADF bakubye Meja Kigundu amasasi tewaliwo na kubuusabuusa bebagamukubye munnange bwayita mmeka nga nebagamukubye nga zirese kasingi nga naye akoze ng'omuzindalo okufutyanka enfa ya kawesi kwani omutuufu amuse baganda bange mukozesebwe ng'omuzindalo okufutyanka enfa z'abannammwe naye bateeseteeseyo emizindaalo emirala okufutyanka enfa zammwe. That's why mbagambe mmwe basajja mmwe mulinga ng'obutoyi bw'abaana abato mu kyalo obwabanga butali butandaalirize obutabikkibwangako naye nga bw'obuyita okumpi bukkuba alufu enkambwe kyokka nga ye omwana yeegendedde dda bwe yamaze okukola ebyo n'avuga n'eggaali yatowolokose ddaali fresh nnyo talinaako yadde okuwunya naye nga bw'osembera waatadde obuvundu bwoba obubiibwe wallahi wawunya. Kakati bano abasajja bo ba Museveni basali musale ba Muhoozi n'abalala bonna abagenda batta bannayuganda okubasanyawo olwokubanga baagala okukola empaya yaabwe abagenda batta bannamagye ab'amaanyi ennyo be balaba ab'omuzinzi abayinza okulwanirira ku bannayuganda ne basigazaamu baabaabo olwokubanga balina empaya gye baagala okukola ne babatuma mugende mwogere kino bo ne basigala nga balikiri gwe n'osigala eno ng'owunyirira ekyalo ng'otambula tugaba bannange enanga mulimba bannange gundi mulimba juzi otafiire n'atuuka okusekerera enanga otafiire n'atuuka okusekerera enanga naga nti waliwo otunuulira onanga n'okimanya nti mu butuufu leero enanga alimba mu bupunze nti mulimba ne muyitawo n'ababatuma okulimba ne babeewuunya sometimes ne babawaayo nti si buli kye boogera nti kiba kituufu sometimes babeera balimba kulayije gwe kyogamba nti omusajja oyo yakasooka okunaabira mu kiyigo ekyo eyo ennyumba omuli ekiyigo mwe yafiiridde abadde agisuliddemu emyaka emeka era omusajja ali ku levo y'omusajja oyo asobola okunaabira mu kiyigo omuli waya z'amasannyalaze ezikukunadde wano wetwebuuliza ssebo w'ekitiibwa waya zaabadde zisunsumadde wotahita yabadde efunyeemu obuzibu kijja kityera lwaki mu budde buno bannange mulekeraawo okulimba ensi naawe wennyini owa wansi ne munnayuganda owa wansi asula mu nnyumba erimu wotahita kizibu okunaabira mu kiyigo nga waya z'amasannyalaze zisunsumadde nga zikoze bwe biti katugambe ennyumba yonna yabaddeko shortage y'amasannyalaze ng'ewali amazzi wonna w'olinnye ekigere gasobola okukuba mu firiigi yo gaabakubiddeyo mu firiigi yo gaabakubiddeyo singa mwagambye nti omusajja oyo bayafudde puleesha kubanga abadde emyaka egisobola olwala puleesha ng'era bw'oyogera nti yagudde ekigo ky'omu kinaabiro yafudde puleesha kisobola okubeera understandable naye obuzibu mubuguuta n'okutemula abaana b'abantu nga temunnateekateeka statement zimala bulungi kunoga kunnyonnyola bantu kakati nange wano we neebuuliza omusajja oyo amasannyalaze gaamukubye gaabadde gasunsumadde waya zaabadde zisowoseeyo lwaki atirisi temwalimbye ensi nti omusajja puleesha zaamukubidde mu kinaabiro nabagamba wano mu Uganda waliwo enfa eziwera ate tuli mu seasons nga bwe tulina sizoni y'enkuba nga bwe tulina sizoni y'omusana Museveni yayongeramu ey'amasasi yayongeramu ey'obutwa yayongeddeko ey'ekinaabiro kakati ey'ekinaabiro naye etongozeddwa bajenerali temutuuse okutuwunyiriranga kaama temutuuse okunaabiranga mu biyigo by'olukale mu kibuga Kampala anti olumbe nesekereko olumbe lutandise okubalumba mu binaabiro olumbe lutandise okubasokoolayo ne mu binaabiro kyokka ate kyannaku nnyo bwe mumala okufa bannammwe bano bwe mubadde mukolagana nabo aboogezi b'ebitongole mwe muweerereza nga bavaayo nga batandika okufuuka obuzindaalo obufutyanka enfa yammwe temutuuse okutuwunyiriranga kaama kati kuba akafaananyi yitako nga kayanje mutundwe amaze wiiki tanaaba nene ng'amaze ennaku bbiri bwe ziti
nga tanaaba oyinza okuwulira ekibeerawo kubanga ebiyigo muyina biddukamu. Yes, ono bagamba musimanya alwala blood clot bomb clot gwe bayitaani ono yatuwoninga mbu tugende n'essanduuko zaffe abagenda obutakkiriza bivudde mu kulondo jja nti naye yamala kugenda na ssanduuko ye mu kinaabiro. Yani oyo gayi Lokech Paulo Lokech kinaabiro nono kinaabiro. Kati olaba ng'omuntu afudde enfa y'emu ng'asukka mu omu oba abantu abasukka mu muntu omu nga bafudde enfa y'emu otandika okweraliikira munoga. Eyagundi erabika yalibanga teyali ntuuka eya Lokech balibanga banyigirayo munyigire sina kindi nga mu kinaabiro bayingizaayo mulambo. Yalibanga enfa y'onaani gayi ono Stephen Kigundu teyabadde ntuuko ye balibanga mu kinaabiro bayingizaayo mulambo. Abo abasajja babattira yonna gye baba battidde ne babazza ewaka ne babayingiza mu kinaabiro ne bagamba osigalo katibika. Mami, alo mami, munange nyangu mangu waka dadi agudde mu kinaabiro olutuuka mbu amasannyalaze gamukubi. Gwe kyogamba bano bo bazudde batya nti amasannyalaze gamukubi. Tusooka tugende mpola. Eyamulabye nti amasannyalaze gamukubi yazudde atya nti waagudde mu kinaabiro masannyalaze ge gamusse. Era oluvannyuma lw'okukizuula nti amasannyalaze ge gamusse yakoze atya okumukwatako ye tegamukubiddeyo nga gagize. Bw'aba teyamukutteko yategedde atya nti amasannyalaze ge gamusse. Omuntu amasannyalaze gwe gasse tasobola kukubula batulage ku mulambo gw'omusajja oyo. Baana mmwe mulimbye nnyensi mutulage ku mulambo gw'omusajja oyo tumanye oba gusiridde then tugambe nti eyamuzudde nti masannyalaze ge gamukubye yazudde lwakuba nti yabadde asiridde y'ensonga lwaki teyamukutteko. Bagenda kutuleetera omulambo nga musirivu nnyo gulinga gwe basiize samuna naye nga yenna yamuvumbudde oba usigalo nti yamuvumbudde nti agudde mu kinaabiro. Ne bwe yamulabye nga munyirivu ng'oba yeetaaga obuyambi akyaweekeera nnyo yagambidde nti amasannyalaze ge gamukubye nga tannalaba ku shortage y'amasannyalaze wonna mu nnyumba. Katugambe nti ennyumba yonna yabadde ku shortage ey'amasannyalaze. Y'oyo omuwala teyakutteko mu firiigi kubanga buli ewabadde amazzi yabadde danger zone kabi danger atali. Bano abasajja bafuula ekinaabiro kyo muho banaabidde emyaka nga 2 myaka nga 3 nti leero kyajamiize. Kuba otunuulira omusajja ku ddaala lya generaali asobola okugenda mu kinaabiro ekisinise amannyo ga waya z'amasannyalaze. Oba asobola okubeera n'ennyumba naye ng'ekinaabiro waya z'amasannyalaze zaayita bweru. Tubuuza tuzi kyoto twayise ku waya z'amasannyalaze nga generaali ali ku shawa yeeyiira mazzi ne gatuuka okumubombomola. Mutulage ku mulambo gwa generaali. Otherwise mwenna abakolagana ne bana abasajja, mwenna abatambula ne bana abasajja, mwenna abakozesebwa bana abasajja muggwawo lwa buwoomi. Entaana zammwe basime naddala nga mwali mubakoleddeko ku ddata eggeemu. Peter Elweru ogenda tokimanyi. Peter Elweru yambala gula olubugo essanduuko gula era buli gwe ntunuulira wano mufu. Peter Elweru essaawa yonna oli mu lugendo gwe ogenda era gwe sikyakulaba nga muntu. Peter Elweru eyalumba abantu beekasese ku oda za Museveni nkulaba ng'omulambo ogutambula era essaawa yonna ttone kisuula yasanguza nti omwami Gondi alanga omwana we Peter Elweru eyattiddwa mukama we eyamutuma okutta abeekasese Yoweri Kaguta Museveni. Atawulidde tegeeza ku munno omulala bw'oti atawulidde tegeeza ku munno omulala. Peter Elweru gwaddako nkiddamu. Peter Elweru gwaddako essaawa yonna. Naawe nkulaba mu lugendo kubanga obulamu bwo butono butono nnyo. So buli muntu yenna eyali akoleddeko Museveni eyali akolaganyeeko ne Museveni ng'omukolera data games weetegeke
naawe ogenda kubanga olina ebyokubabanja mbutabanze singa mmwe temuli wano nabakubira ebeekasisonga kati bo baagala kupanga empaya yaabwe nakugijjuza amagye agalimu abaana beeka bwe walisoose ne weebuuza lwaki SFC eri under UPDF ate y'amaanyi nnyo okusinga UPDF kubanga UPDF mawanga magatte SFC mwemuli abaana beeka mwenna mugenda simuliwo nze abakulu wano bakindaze simuliwo okujjako nga mukozesezza amaanyi ago ge babawo okutusaanyaawo nga mukozesezza offices ezo mwe zitudde musaanyeewo bulijjo ababa tumutusaanyaawo kubanga bwe bamala okuba tumutusaanyaawo bagenda kudda ku mmwe okusaanyaawo njagala okubategeezaako nti mwe mulinga amannyo ffe tuli kaboole ku mannyo nga Museveni ke kawuka akaluma amannyo akawuka akaluma amannyo bwe kamala okumalako kaboole ku mannyo automatically kadda ku mannyo it is your turn basajja mmwe it is now your turn era buli gwe ntunuulira wano mufu munnange kwata kyenguwa kakati njagala mukitwale nti omubbi abalumbye mu maka gammwe omubbi bw'akulumba mu maka go n'akuyingirira n'akubuuza nkuttise kijambiya oba nkuttise kabazzi tolondangako optioni yonna kubanga zonna ziba zaakufa awo optioni entuufu gy'oba osigazza yakulwerwanako you never know osobola okusimattuka oba n'ofa naye nga tofudde nga fala ng'ofudde weerwanyeeko oba ntegeerekese ba sweet nammwe Museveni temumuwa waazi kubasaanyaawo nga bafala ekyokukola mukimanyi naye nga nalina jjajja wange bamuyitanga Ajaluna Kikwakwe yali azaala maama wange omukyala maama wange Ramla Nakirijja bwe yagendanga okulaba omulwadde ali obubi nga bw'akomawo jjajja mukyala n'amubuuza omulwadde omulese ali atya eri teri muntu ne Pitereru teri muntu mulaba basajja kutambula naye nga nze lwe mbalaba nga batambula ndaba mirambo gigalamidde mu ntaana Pitereru Okutta ebeekasese gwe yatta abeekasese omanyi bingi ate oli banja bingi anytime from now akayimba kakafeero nti kitalo nnyo kitalo woowe akalala kenjagala okukoonako kampimpi kojja mbadde ne kojja wange atakyali kojja wange gwe nakojja lukuse gwe bayita Muwanga Kivumbi nze sibeera na bakojja basiru ntunda kojja wange ani alinamu ssente azimpi ntunda kojja wange Muwanga Kivumbi yavuddeyo ne yeewaana nti Nuupu ababaka kweyimiridde yeffe abaava mu ssuubi yeffe abaava mu DP era abaali mu kabinja ka ssuubi kubanga Museveni atutya nnyo twakamala emyaka 2 mu byabufuzi tulina experience ey'emyaka egisukka 2 it's not about the experience. It's all about what you gained through experience or from your experience. Mukwano, tugenda kuddawo weewaane nga bw'oli omulimi asinze okulima ku kyalo okwo wakalimira emyaka 2 wakalimira emyaka 3 naye ng'ate mwana wattu yeggwe atakungula okyasula mu kayumba kassubi abakatandika okulima bazimbye toyina kyabugagga kyonna kyolaga mu kulimako oba toyina achievement yonna nti oweeredde abaana ti ssente eziweeredde abaana nzijje mu kulima then ng'ojja weewaana Muwanga Kivumbi Museveni atyaffe aba Nuupu abaava mu kabinja ka ssuubi kubanga tulina experience ya myaka 2 kati abatyako ki mwe basobodde okwandolinga emyaka 2 nga temusobola kutwala buyinza sigambye nti temukoze kimala naye mulekeraawo okwewaana amafaayi weewaana otya olw'okubeera omusibe okumala emyaka 20 nojja bannaye nze mbadde omusibe okumala emyaka 20 era nga kwegamba owulira gw'oli satisfied owulira oli contented okumala ku opposition emyaka 2 Muwanga Kivumbi ffe tetwajja kubeera ku opposition
twajja kugenda mu gavumenti, twajja kununula bannayuganda. Era ensonga lwaki buli we tulaba omuntu yenna atukeereya ku nsonga yaffe ey'enkyukakyuka ey'okununula ensi yattu Uganda, oyo tumukubirawo judo kaka. Tumukubirawo judo, tumujja ku lujjuliro ne tumugamba ddayo eri mu banno bakenuzi banno, luno olujjuliro olwaffe lw'abalongoofu. Nene weewaana simanyanga emyaka 2 tuli mu byabufuzi era Museveni atutya nnyo nedda. Muli musoto ogutakyalina lulimi tegukyabojja. Kati ate mmwe yabasoma n'abategeera asobola obba predictinga kiki musobola okukola na kiki muzza. Yeffe abatateebeka, yeffe abatagambwako, yeffe abatakola ki, abatateebeka. So lekerawo okwewaana b'oludde mu busibe, lekerawo okwewaana b'okoze bwoti gwe omuntu bw'oti owa traffic omukolera ki? Tomuwanguzi. Kyovola nammwe Museveni abawenguzi, abawa yakubatya. Kale mugende mu maaso n'okwenyumiriza mu kubeera ne experience yammwe etayambye bannayuganda kuva mu busibe kwenunula. Experience eyamba nnyo singa ebeera erina ebigivuddemu. Muwanga Kivumbi alinga ng'omuyimbi gwe bayita Sindi. Omuyimbi Sindi yagambanga Shiba tamanyi kuyimba era n'amwesibako nnyo Shiba tamanyi kuyimba. Naye ng'ono atamanyi kuyimba gwe tulaba alina nomination mu Afrima, gwe tulaba alina ebivulu ebingi, bookings nnyingi, gwe tulaba afunye mu kuyimba. Ne tugamba nti nedda, it's not about the experience, it's all about how determined you are okufuna mu kino ky'otalinamu nnyo bukugu. Nze Yekolera Yitongo musiibye bulungi.